manage the status? Will you manage the status? Abantu abamu ebibalemesezza ogenda ne ku ddala elidako ssimu zokka okuva lwafuna seereza tolina magezi. Obeera mu ofiisi y'abandi ng'oli ku Facebook, obeera mu ofiisi y'abandi ng'oli ku WhatsApp, n'otokoma ku ofiisi n'ogiyingiza n'embuliri bwo. Saawa 4, saawa 5, saawa 6 omukazi omufumbo ng'olaba nga ali online. N'omanya bawe kyaliko. Nkiddemu saawa 4 ez'ekiro, 5, 6, 7, 8. Ogenda olaba ku WhatsApp ngo omukazi omufumbo ng'ali online. Tosobola kuba ng'oliwo ku WhatsApp ate ng'oli ne balo. Kitegeeza nti bwe wafuna essimu status yakulema okumanaginga. Mu kifo ky'okola omukwano ne balo ogukola na mizimu. Kubanga abantu abasinga obungi be mugoberera ku Instagram, ku Facebook toli balabako mu bulamu. Tewali amanyi oba gye bali. Abantu bagulawo ghost accounts. Omuntu omu n'abeera ne Facebook 150. Kyova olaba nze kizibu nnyo abo aba Facebook okujja ne bannimba nti mbawe ku ssente babeeko kye bampromotingira. Tosobola kumpitira bantu, sooka obeeyitire. Bw'obanga ddala olina abantu golina miliyoni y'abantu bayite ekkololo, waakiri ofuneko emitwalo 5. Bayite kati sebo bafuuka bakabi, tuvuganya nabo. Babuzaabuzizza ebirowoozo by'abasuubuzi nti ebirango ewaabwe bitambula nnyo okusinga ku ma-TV ne ku ma-radio. Kubanga labayo nyina miliyoni y'abantu eriwa. Miliyoni eyo eri luddawa? Yitako 5 otule nabyawo tubirabe. Kati osanga omuntu asula okwo, asiiba okwo, oyagala Katonda akupositioninge naye essimu ekufuga. Bakama bo bakuwa emirimu n'otogituukiriza, amaka ago nago tokyagatuukiriza. Oyagala Katonda akupositioninge nga ne bw'oba oli mu mmotoka ovuga era Facebook esigala eri active oba WhatsApp. Ovuga bw'oddamu, vuga bw'oyanukula. Katonda ayagala kupositioninga abantu abalina discipline. People who think and believe that they can manage the status. Bw'owulira nga weetaaga nnyo essimu eyo essaawa zonna, pangisa abanaagibeerako basasule. Bamanye nti nabo bali ku mulimo. Naye omukazi omufumbe essimu ogyagazaako ekiro. Omusajja omufumbe essimu ogyagazaako ekiro. Abantu tebakyanyumiza waka, abantu tebakyanyumiza ku woteeri. Bagamba katugende out ne mutuuka mukoma okulaba nga mutuula n'abamu osobola okutuula mu bbanga. Olutuula bwe bantu 5, smartphone 5. Weeyita yabazuukusa. Hello. You're welcome. How can I help you? N'obbulamu omutwe katono. Chips and chicken nozaawo ku ssimu. Mwagenze kunyumyamu n'emwami wooba n'emukyalawo. Muli ku masimu. Ewange nayise etteeka ennaku zino. Lyatandise okukola mu maanyi. Oba oli mugenyi ojja digumira jangu ng'olitegedde. Kasita otuuka ng'essimu ogiteeka mu kasero. Nyina y'abantu mbakkiriza okubeera n'obusimu obutalina intaneti. Okumanya bulwadde ate nga bugenda butulya nti ebulaaya kati waliyo zi hotels ne restaurants nga zigaba bonasi singa munaatuula mu restaurant nga temuli ku masimu. Ogaleka wali ne bakusalirako byogenda okulya. Bulwadde bulinga obusaaga naye butambula. So kisobokera ddala okubanga abakwetaaga Katonda nga ayagala kupositioninga
tokyayina budde. Abantu tebalina budde. Obwabwe tebabulina n'obwabalala tebabulina. Bali ku masimu. Katonda takyayina gwayogera naye. Abantu bonna bali awo bawakanya n'okuwakanya. Wa Bujjingo alimba. Mukama yamugambye atya? God's positioning system yamusanzeewa. Bayogedde batya? Obeera ku ssimu kati akugamba eki Mukama? Yogera n'abo abali ku ssimu. Bw'omala weesessenga ekisiru bwe kibeera. Muntu asangako ebintu nalowooza mwena muli ku ebyo. Segirinya bamusiibudde. Wagendayo mu ddwaliro. Mwe mumanyi be basiibudde, mwe mumanyi abalwadde, mwe mumanyi be bajjanjabe, mwe mumanyi abakoze batya, mwe mumanyi abafudde, mwe mumanyi be bakubye, mwe mumanyi ababadde, mwe mumanyi akabenje k'ejini. Paka obulamu n'obumaliriza bw'otyo. God wants to establish organized people. Ayagala kusimba abamu tewakyali ddogo. Ebirala kati gwe weeroga. Kyova olaba abazungu batupulaningira okututta. Eyo essimu gy'olaba gye bateekamu ekinkumu. N'oteekamu n'emmunye y'eriiso lyo. Waliwo gye babikontrolingira. Tutegeregana. Kati eyo gye babikontrolingira baagala okulaba abantu ab'omugaso mu nsi n'abatagasa. Buli lw'oteekamu ekiiso bw'oti essimu ne yeggula nga balaba by'okola. Tolowoozanga nti nnyoko yali ku saava. Ngambira nemba nti nnyoko si yali ku saava. Osobola okwekweka bw'oti n'olaba eby'obuseegu. Naye baba bakulaba nti oyo waawo musiru n'oyo naye musiru n'oli naye musiru n'oyo naye temuli magezi. Byobeeramu byonna abazungu babiraba. Kyova olaba batandise otukumamu omuliro. E Kenya abavubuka bonna babadde ku makubo, abamu bafudde abalala babasibye. Kikafuwe tekijjanga mu Uganda. Naye olowooza communication bagisangawa? Bagisanga ku masimu okwo. Eyabalagidde si yasoosaayo abaana be naye tabeerawo. Naye gw'osula weesoga ogamba tukeere tulumbe. Simu neekuba gye wagula ssente zo neekusindika gye bakubira essasi. Kyova olaba nsabira essimu zammwe zibeere kontakiti nnungi. Bakukubira akasimu ke bayita mukyusa bulamu. Sibasabira kudda okwo okwasaamirira. Katonda ayagala kusimba. God is yearning to position you. Are you positionable?